Olunaku olwaleero nnyaffe Uganda ejaguza emyaka 6 bukya twetakkuluza ku bafuzi b'amatwale Abangereza ng'omukolo guno guyindidde wali ku kisaawe ky'abazira Kololo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 1962 Abangereza bakkiriza twefuge era nga bbendera yaabwe yakkakkanyizibwa wansi olwo yaffe eyalanja amatiribona n'etandika okwewuubira ku mirongooti ekyaleka buli munnayuganda eyaliwo ebiseera ebyo ng'ajaganyanga akimezezza okwenjala nga bwe bagamba nti atajjukira gy'ava tayinza kumanya gy'agenda. Ffe leero tusazeewo tukutuuseeko ebimu ku bituukiddwako wamu n'ebyo ebyaliwo mu biseera abafuzi b'amatwale lwe baatukkiriza twefuge. Okuva lwe twafuna obwetwaze bingi ebituukiddwako buli munnayuganda bye yeenyumiririzaamu nga leero tugenda kutunuulira ebimu ku byo omuli enfuga etambulira ku ssemateeka, bannayuganda okwetaba mu kulonda abakulembeze be baagala, ebyenfuna, ebyobulamu, ebyenjigiriza, obutebenkevu wamu n'ebirala bingi. Nga nkuzizzaako katono emabega mu mwaka ogwa 1962 waategekebwawo okulonda kw'olukiiko olwali lumanyiddwa nga Uganda National Assembly ng'ekibiina kya Uganda People's Congress ekyali kikulemberwa Apollo Milton Obote kyegatta ku kya Kabaka yekka ekyali kikulemberwa Sir Edward Luwangula Muteesa owookubiri era nga bano baawangula ebifo ebisinga obungi mu lukiiko lw'eggwanga. Olwo ne batondawo gavumenti eyasookera ddala okukulembera bannayuganda nga Kabaka Edward Luwangula Muteesa owookubiri ye pulezidenti eyasooka ng'ekya Ssaabaminisita yakiwa Apollo Milton Obote. Nga tuvudde ku bukulembeze mu mwaka ogwa 1976 mu mwezi ogwokutaano ekitongole ky'ennyonyi ya Uganda Airlines kyatandikibwawo era ng'ekitebe kyali wali Entebbe nga ne kati wekiri wabula ng'eno yakoma okukola mu Mmeeyi w'omwaka 2001 oluvannyuma lw'emyaka 25 ng'eweereza bannayuganda. Mu myaka egyaddako tebyali birungi olw'entalo ezaaliwo okutuusa mu mwaka gwa 1986 Yoweri Kaguta Museveni eyali akulembera eggye lya National Resistance Army lwe yawamba obukulembeze era okuva olwo emirembe gibukadde wano mu ggwanga. Okuva olwo bannayuganda bazze bakuumibwa eggye lya NRA eryeyubula ne lifuuka Uganda People's Defence Forces nga lino likoze kinene okukuuma obutebenkevu wano munda mu ggwanga kw'ossa n'amawanga agatulinaanye nga liyambibwako ebitongole ebikuuma ddembe eby'enjawulo. Mu birala eggwanga lino bye lyenyumirizaamu okuva lwe twafuna obwetwaze mulimu enfuga etambulira ku ssemateeka nga ssemateeka eyasooka yabagibwa ababaka ba paalamenti eyasooka ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka 1967 ng'eno ezze ekolebwamu ennongoosereza era ng'eyasooka yaliwo mu mwaka gwa 1995 oluvannyuma lw'akalulu akaakubwa mu Maaci wa 1994 n'etandika okukola nga 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 1995 era nga naye ezze ekolebwamu ennongoosereza okusobola okutuusa ku bannayuganda obuweereza obulungi. Mu birala ebituukiddwako y'enkulaakulana mu bintu eby'enjawulo omuli enguudo ezizimbiddwa, amabibiro g'amasannyalaze era nga kumpi kati buli munnayuganda ayota amasannyalaze, entindo gali kwoleka okuli olwo oluli ku mugga Nile mu Jjinja, amakampuni agameruse kumpi buli wamu agawadde bannayuganda emirimu ate nga gayingiza n'omusolo mu kittavvu ky'eggwanga. Uganda kati etambulira ku mbalirira ennambika esomwa buli mwaka gwa byansimbi nga kino kiyambye nnyo gavumenti okutuukiriza obuweereza bwayo eri bannayuganda. Ng'oggyeko ebyo ebyenjigiriza bitambula kinnawadda nga gavumenti eri mu buyinza eya National Resistance Movement ewadde buli mwana wa Uganda omukisa okusoma ng'eyita mu nkola ze yatandikawo okuli eya Universal Primary Education oba giyite UPE eyatandikibwawo mu January wa 1997 wamu n'eya Universal Secondary Education eyabagibwawo mu mwaka ogwa 2007. Byo ebyobulamu biri taratibu nga luwombo lw'amagi nga kumpi buli ggombo
Katolole eriko eddwaliro eriri ku mutendera gwa Health Center ate nga bannayuganda obujjanjabi bafuna bwa bwereere. Siyinza kuva waggulu nga soogedde ku byanfuna bya bannayuganda ebiyiti mu kabuli lukya nga bangi beetandikiddewo emirimu, amakolero ne zi kampani ez'enjawulo mwe bayise okwekulaakulanya nga n'ebyobulunzi n'obulimi babyettanidde nnyo ekiwa essuubi kuwa eggwanga lino gye liraga. Jjo ly'abalamu mu Agasiti wa 2019 gavumenti yaddaabulula ekitongole ky'ennyonyi ekya Uganda Airlines ekyali kimaze emyaka 18 nga tekikola era nga kano kabonero ak'enkunala akooleka nti ddala bannayuganda tusaanye okujaguza ameefuga gano kubanga kati ennyonyi eno etambula kumpi mu mawanga ag'enjawulo. Ebirungi eggwanga lino bye lituuseeko siyinza kubirombojja ne mbimalayo olw'akadde akandiiridde omutaka w'ejjokolera mpinga, wabula nga sirema kusiima buli alina ettoffaali ly'atadde ku birungi enfofoolo bino eggwanga lye bituuseeko era nga tusaanye okwebaza Katonda olw'ebyo bye tufunye ng'ate bwe tulindirira n'ebirala ebikyajja.